Uganda naye olunaku wena agoberera tukulamusizaako nnyo. Olwaleero kano kajja kuba kangeri ennaku munyamwena abagenzi okwerekera muganda waffe byemuke oba abalimu Lwanga Kibirige nkulikeyo fenafena eryo lyekkubo kubanga buli azaalibwa aba atunulidde ekyo ng'ekiddako. Naye mu Uganda yati nange kisusse ani anaasigalawo okusomesa eggwanga, ani anaasigalawo okulungamya eggwanga, ani anaasigalawo okulungamya abantu abaana abaliddako. Bana Uganda tusazeewo tutunule obutumiza omusajja ono amalewo abantu baffe nga tulaba. Otunulira abantu abafudde mu bbanga lino ettono lyokka bweri tetugaanyi muntu wazaalibwa afa. Naye sipiidi awo mu Uganda gye tuli mu kufiirako okusinga ddala abasajja abo abalimuko ku nsa ng'esisi. Tunulira layini omusajja ono okumanya simanyi nakumanya oba Uganda ono omusajja yayitawo okubeera omukulembeze. Omusajja atta banadini, atta bannabyabufuzi, atta abaana, atta abakadde, atta abavubuka, ayonoonye buli kimu, assa ebyobulimi, assa ebyenjigiriza, obujjanjabi, amakubo. Tewakyali lupapula lwa mawulire olujeruyi, rediyo zonna boogera bitaliimu, otunula ku Facebook, obu social media abaliko balimba. Mukama Uganda olabika wagyerabira, naye ndowooza waliwo kye tusasulira. Naye omutango nga munene teguliggwa. Nga tukyali mu maziga aga Yonna Lwanga Metropolitan wa Orthodox Church, nga tukyali mu maziga aga Banadini mukadde waffe Lwanga Kizito Cyprian, nga tukyali mu maziga aga Muzaata Sheikh nga tukyali mu maziga aga musajja waffe ono w'Masaka, nga tukyali mu maziga ag'abaana abattibwa 19 Novemba n'abafudde awo mu kampeyini ba Franka baani bannabukenya abo tukyalimu ago amaziga. Kyokka nno ekikwewuunyisa waliyo n'abafu ekamera gye zitatuuka be tutamanyi, abo tebamanyikiddwako be batugira eyo bakuba amasasi, abali obutwa, abafu obujjanjabi, abatomerwa ku makubo, abawambibwa. Jjukira guno omulembe gw'ono omusajja Nakyemalira Museveni gwe mulembe ogulimu buli ngeri yonna omuntu gy'ateekeddwa okufa. Waliyo kibba baana ekyo kiri awo, waliyo kitema bijambiya ekyo nakyo kiri awo, waliwo okubawa obutwa obuli awo, waliwo okubasalamu ebibumba okwo kuli awo, waliwo okugenda mu ddwaliro omuntu asangayo obujjanjabi ekyo kiri awo, akisidenti ez'okumakubo ziri awo, amasasi. Omanyi kati amasasi bwe yakimanya nti gayitirira n'afuna obutwa. Asa abasajja ab'amagye lokeeki kikyaka abalokeeki kiyemu kino bano bakigundu bamasheeki b'obusiraamu bonna. Omusajja agenza abamalayo, abasajja abaali ekibuli eyo ab'ensa, abasajja abategeerereko omusajja ayeze bwensi. Nale kino sikirabanga agamba yamala akiraba naye ono omulembe gw'ono omusajja anange ono omusajja ate mutemu nnyo.
mutemu. Ziri ensi endala abasirikale basobola okutaasaako eggwanga ne baddiza obuyinza abantu, naye kati bano sebengirowoozaako bannange nkaabya. Naye muna Uganda gwe wonna banaUganda omuli mu diaspora musazeewo namwe musiike omusajja amaliwo ensi yaffe. Kubanga bwagenda ngatta abasajja kati ngaabo kati tutunuulira BMK ye musajja muna bizinesi buyinza okugeraganya nga ku mulwana musajja abaludde nga bamanyi bizinesi basobola okulunga mu ggwanga. Waliwo ono yali owagundi wa KCC yafa yali ani simanyi Kayonga. Abasajja bamanyi bizinesi bonna. Katunuulira ebyenfuna ebidobonkanye mu Uganda. Ekimu kati bagenze bakiteekako omusolo, ekimu buli wamu banoonya ssente tebakyaziraba. Nawulidde ono simanyi minisita w'ebyokwewola, minisita w'ebyokwewola Bahati ng'awoza esente ezinaalwako akawunti simanya mobile money wa banka bagenda kuzijjako. Kati ne weebuuza ssente baba bazijjako pini bazituwanga zaaki? Pini zaaki? Kati ekyo tekibamalidde. Emisolo gye bazze batubba kyokka ekikolunyisa ekikaabya esente tomanya kyezikola. Kati bwe bagatta okunyagululawo bakusanga ne bakubba emisolo giringa misolo ebantu kyokka bye bakola tebiriimu ssente. Kati batandise mu buli atuuka ku kisaawe olina okuba ssente simanyi $10. Ezo ssente zaaki? Omanyi bwe tubagamba nti ebintu bino omusajja ensi yagitunda omwaka kati abantu bya bizinesi wekanga nga bwe bali mu kuteekamu emisolo ebigeni basobola okuza ssente zaabwe. Kubanga kampani ezirimu omuzizi ezibadde zivaamu omusolo zigenze ziggalawo. Afurese yagaddewo, Shoprite yagenda, simanyi Ochumi yaggalawo, Tasika yaggalawo. Kati gwe oba weerowooza nti essente omusolo gunabingi. Amasomero gano aga private nago gadde gawako ku musolo agaggala. Tebafuddeeyo oba ki oba ki kasita bo abaana abaabwe basoma kubanga bali mu international school ate zaabwe ate be balina ssente. Ng'owuwoonse nange bali eyo mu kyalo bavundira eyo bafuna mbuto beewasa ojja awasa muwala we taata ayinza okuba kuba omulembe mbuto tuliguwona. Yenjigiriza omusajja abyonoonye kyokka tutunula nga tukyali ku ebyo ebijambiya. Kati byasooka Masaka, byasooka Ntebe, kati ebyo Entebe ebidde Masaka. Masaka eba tutunayo nyamba kati bitandise okuva e Masaka nabiddeko emukono ojja okulaba nga bisasaanidde eggwanga lyonna. Ali awo babuzaabuza simanyi bannabyabufuzi simanyi Segirinya simanyi ani olunaamala banabe bibuuliraako abo batta abantu bassa abantu mu covid abatamanyiddwako muwendo. Uganda where are we going? Si yaffe tesaanawo. Uganda yali part of Africa naye neebuuza bulijjo sajja abo abaaliwo abakadde bwe baali ku musajja ono okufuuka pulezidenti kineewuunyisa bulijjo. Buli lunaku nkyewuuza ne ngamba ye kubanga kino kisuukidde ate ddala abantu bafa buli lunaku. Obala abantu abakafa wakati wa Novemba ne leero abasajja abalimu ensa simanyi naye kati tunuulira businessman BMK asajja abamanyi ku byensimbi ku by'obusubuzi omusajja ageza abatirimula abamalawo. Uganda etunuuliddewa? Uganda tulagawa? Uganda kyekiddako?
tunakikola tutya kino? Munnange gwe nange obuvunanyizibwa bwaffe okutaasa ensi yaffe, teri asobola kitukolera. Bannabyabufuzi be twesigulirako ebiseera ebimu bwe bakolyetinga obuzibu buno olw'okwagala basigale nga bali relevanti, naye ate ffe tetusobola kimanya era tusigala tugamba pulezidenti tuyambe, simanyi gundi tuyambe. This is our own responsibility. Bwe tulina okwekolamu omulimu ffe nga banaUganda tutaasa ensi yaffe. Kiino teri mulala agenda kitukolera. Spike News Uganda kola Spike, ndi Spike kola Spike News, share, like, comment. Kama wakume God and